nekologana ati Museveni for Buganda ekyano wamba Museveni for Buganda kulokusa nono na edimutwe kulo Museveni for Buganda nono no omulala kati fulani agamba mwami Museveni tifetuli bajegajega nnyo okusinziira ku ddala ly'otulowoolezaako ndife bona wamba nga tudde no ku mizindalo nga tusanyuka nnyo Museveni for Buganda yo bali kuwamba wakalya so ebyo bisobokani nize kulaba bangambye noona bameri yateekateeka Museveni for Buganda mu mpiki babe njagala kikole na mangu tulabe yenkana kikati emyaka egyenda gyayina anadda buto gwolwo oba aneesalako nadda mwana mu ebiri so nga maliriza ebigambo byange njagala okubategeeza ebintu byetulimu byaki magulu masajja ge byaddala ffe tuvaayo ne twambalagana amakanzu bannaddiini abamu ennaku zino okuvaayo n'ayimirira wano si kyangu onaye gwesala mukitegeere omukisa tulina nti obumotoka bwe tuvuga ffe tubwegulidde tetulinze kulayira mwami Museveni atuwe kati bwe munaagira nga ffe tujja ne tubaba baaka bwe mwe ne mutumalamu amaanyi nga mukukutakukuta lwa bufo ennaku zino olaba omusajja oba mubaka wa paalamenti omumuwadde omuzindala ayogereko atya ensangi zino omuntu akubuulirirawo era abuulidde Museveni amazima nti ye abange ffe baakugamba nti Buganda yemu abaana basaanidde okubambibwa nti muba mwakamalirira ono mukyaleko ono nti ate yawambye omulala nti muba mukyali omu kyanoonyereza ali ludda wa batuuta omulala agambye akamanyiiro kasuuse nti kekadde munnange weekube mutima kubanga naawe oli muzadde eyo tuvuddeyo tugende ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda Kingdom oba obwakabaka bwa Buganda munnange kankutwalire ddala nga bakuviira ku ntono biki ebitambula ani abiri emabega ye abange tukoze tutya okuba nga oba oliawo ebintu ebimu ebyo bikomenkerezebwa wing, political wing, Ssaabasajja Kabaka ne writing off. Does that make sense? Don't you see that there is no difference between you and yours and Obote? Mu statement eno Obote gyakola kyoli mukolera ddala. Kabaka ali luddawa. Gwe muli mukola kebikolo kati mukiza nakola statement wadde okulabikako mu bantu. Oli na bossa akuwadde abataka. Ono Mayiga Saloga mulengejja guwa political wing eno. Yakyankalanya buli kimu okufuga. Ssaabasajja Kabaka taliiwo mumukozi buli kimwagala okukola. Obuganda buli luddawa. Kati otugamba otya nti bano bawadde ettaka n'abantu nti Obuganda bukyali. Okitegeeza nti wawamba dda ono Obote kye yakola. Tetugenda kulwawaawo. Kati katuddeko wano. Mu ddakiika 3 ezisigaddeyo. Nyongera obajjukiza nate kusoma ziri 27 z'akuka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Nabasomesezza oba nabagamba ekigambo kye bayita keep up with Mayiga. Keep up with Mayiga. Yenkola ey'ekiguumaaza eraga nti Obuganda n'Obwakabaka bwa Buganda butambula ng'ate entambula ekibutambulamu nfu nga ya showbiz ng'etwalibwa Mayiga etya. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'agibwako obuyinza yabagambirawo olunye n'abagamba obuyinza si bulina banzijjako obuyinza. Mwenna ekigambo ekyo mwakyumya temwakyo makulu. Yabagamba siina obuyinza babunzijjako. Bwabanga nannyini nsa kugambye siina buyinza babunzijjako Mayiga ajjawo obuyinza. Mayiga ajjawa ssente ez'operatinga. Ssaabasajja Kabaka yakatuula mu nsoma z'ebyenfuna mmeka. Ssente eziddukanya Mengo zivaawa. Mengo budget yeesoma ekola ki era kikyekulaakulanya Obuganda. Wano we tuli kati. Kye tuyita gavumenti obukulembeze obukolera abantu buyise embalira ebikola ebyo ebigenda okuyamba abantu mu kitundu ekyo.
bukyanga Ssaabasajja Kabaka agoba Mayiga n'amusaba Ddamula n'agiremera. Omwami ono agenze ateeka structure ze buli waamu. Nandisuubidde nti ekikolwa ky'abataka kye baakoze abatamanya ngamba Mayiga bonna be yawa obuyinza nti Ssaabasajja Kabaka abawadde obuyinza mulamulireko mu masaza ag'ag'enjawulo okwetola ensi yonna baali badde baakoze dde ebiwandiiko nga bavumirira ekikolwa ky'abataka. Waliyo gomalabe mukungu wa Kabaka yenna yawandiisa ekiwandiiko kakubere ng'ali ku X oba ku Facebook oba okukola akabutambi konna. Manyi mulwawo nnyo okutegeera ebintu bino. Walabyeko omukungu wa Kabaka yenna abambala amajubba oba amaganduula mu Amerika, Canada, Bungereza, mu Europe eyakozeeyo wadde akatambi ak'eddakiika emu ng'avumirwa ebikolwa by'abataka oba ekikolwa kya Museveni wamulabyeyo. Kyekugamba that problem is go keep up with Mayiga kubanga yakola structure ze nakyo nze nkibasomesa temukitegeera. Nakino kankikutegeeza. Nakutegeeza abaminisita b'Emmengo babawadde emmotoka mpya Black Prado ezimwatira Kawesi bafuna kati milioni 25. Amasa bafuna milioni 15. Amagombera bafuna sente. Bonna bali ku musaala. Bonna n'amasaka bafuna milioni 15. Abalengera n'abambejja bagenze ku perolo n'abantu abalala. Siwe giri nti ye. Omwaka guno gwennyini gwe tunanakuba luku mutwe Mayiga yafulumya ensaasaanya oba embalirira ya buwumbi 3.5 mu myaka gye yakakola ng'ali Emmengo. Wali olabyeko embalirira ekole esomeddwa lewako ekintu ekikolebwa. Njagala ombulira essomero lya Buganda nga likoleddwa mu mbalirira yonna eyali esomeddwako oba eddwaliro likoleddwa nga lijjanja abantu ku mbalirira eyo oba oluguudo lwonna oba wooteri yonna oba ekintu kyonna ekiyamba Obuganda obwamu nga kyali kikoleddwa mu nsimbi za bajeti ze basomye nga n'amasiro gaganya okuggwa. Yino budget ya buwumbi 3.5. Eyo nga tuvuddeyo ye munnange omwana mulenzi Pengepenge ayambalidde Desire Luzinda ne Levikson. Jjukira bano gye vuddeko neeno Levikson ya proposinga era n'asaba omukyala Desire Luzinda obufumbo era twategeddeko nti ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omunaana nti bano bagenda kuwedinga era nakolego nalabyeko Levikson bambi musajja wattu nga musanyufu bitya we yabaddeko eyo nga performinga naye ng'erinnya Desire liri ku mumwa naye abantu abasinga tebasanyukira relationship eno oba okwagalana kw'ababiri kuno. Bantu boogedde ebigambo simanyi Desire mukadde era Levikson abadde asanira kutwalamu miceero muwala wa Desire bannange oli alina ensonga ze ndowooza tugendeyo tuwulire. Ne Desire akasolo akavaako n'amaliba lwasa tugamba akasolo ka Desire akavaako n'amaliba Levikson kayazazeewo agende nako tewali buzibu omukwano gwe gutyo omukwano gwo bwe gutyo agenze n'omukazi eyavaako amaliba kasolo naye Levikson kambuuze anyway you've activated code yawo n'omusajja gwe bayita Kiweewa egaali ekozeeko yetambula kituufu ne mu kkanisa eyo gy'oyimbye tolinayo bwana buto bukujaamu sayizi yo obutali bulwadde bwa nkumuunye ovudde busizi bugenzi n'omukazi omulwadde wa kandida ote mwagala bwakazi kukola oba kiki avuka bagalira kuzina ebikazi ebikulu amuwadde ebimuli apropose nze afukamidde ne sex atambulirawo mu kyakyawo
era ngoyagala okubeera kati enaku zino omukaba ng'oli certified mukaba yingira kikanisa abadde beena abakuva dda naye mbakifudde leero official bujye bawoza am your friend nga beena aba Imam Saddam beena aba wano nabalaba naye maama kati mbori mbumuko oyo omukwano gw'okubeera nga mwezinira mu cover Vixen simanyi oba onoofuna emirembe abantu abamu oba ebintu ebimu byemmanyi ebitabbika nga muntu nannyini byava Masaka ogendawo ennemba ne Lwasa mugenda wulira mugenda kuleppuka ne Lwasa naye kati Vixen ogenda kuŋŋamba ki n'akasolo k'omukazi gw'otutte nkamanyi gwembwa agavubuka okwesiriwaza agavubuka kiki kyofukamirira ekyo kyoli mu kupropozi nga fenna tukimanyi bwe kifaanana akasolo ka desire kalina mu ssimu buli omu akalina mu ssimu kiki kyotwala man of God kujjako olimbwa bubwa kiki kyowa ebimuli fenna tukimanyi kiri mu ssimu yange ekijanjaalo kyenkirina akanigeria ikalika nkirina ekijanjaalo ki nakisevinga kuva myaka 10 mabega azadde bonno obawadde ekitiibwa nogamba mugenda kutuula mu tenti muti nga bagamba amututte omwana amututte naye nga bwe omu akebera mu ssimu wano mu kidaala bye bigambo bye naye nga amazima gali nti ababiri bano bali mu love yanamaddala mu kusooka wali twasookanga ntulowooza nti oba video shoot mujjukire omulundi oguli ogwasooka ne bamala ne bakola oluyimba yoya ne tulowooza nti oba video shoot y'oluyimba munnange kumbe ne bakatema ne bagamba nti kwali kwanjula oba kukyala bwe bityo naye nga Vixen w'omubuuza abantu bagezangako omukolako interview nga tayogera mazima ne Desire Luzinda nga tavaayo kwogera not until lwabadde ennaku lwa yesterday but one ne tulaba zi proposal nga zivaayo bano abaana bali mu mukwano bantu bano bali mu mukwano gwanamaddala era mmwe abagamba nti simanyi Desire mukadde nedda Vixen yalina ensonga ze ndowooza naye yeeraba nga si ye mutaali yawo naye nga ejja kubeera kapo nnungi nnyo ekikulu nti bali mu laavu kyekisinga mu byonna ate bonna balokole ndowooza laavu yawe ejja kuba nga etambulira awo gwefuna munna akwagala osirike ebirala biba biwero eyo tuvuddeyo munnange tubadde tuli awo nga mpita yetanga lwaki sigwa ku mawulire mba abaana bano ba NRM youth ghetto youth structure nga bakaaba amaziga biibino kano ko mukatambuze ngakoze kiro mbadde awo nga mpisayisaamu manyi badde bizi olunaku lwaleero badde awo nga mpisayisaamu nga scrollinga ku mukutu gwange nga ngwa mu live y'abaana ba Scorpion Gang abaana bali mu kuba meeza naye ttaano temukuba meeza temwegayira muntu oba sente tebazibawa oba bazibawa tebazituusa ttaano abasajja mubaveeko babalazeeko ttaano mwagala basooke babatte mmwe mwagala babatte kyasi kyemulina okukola abasajja abo kubaviira kubalaga tetugenda kukwatagana nammwe temuddamu temukola na live yaki mubaviire ttaano bagenda bamazaayo twabagamba ndoza batandise obalagako nga tebunabatuuka amaaso awo mpulira abaana bali bagamba free Scorpion Gang abo bakyali baffe simanyi oba babakutte oba bakoze eki ttaano bakuba meeza bagamba free Scorpion Gang ate nga bagamba afaanidde amulira yenyini akozesa abaana mu dipo abayisa mu ggaali ne ttaano nga bino tebinabatuuka twababuusa ffe twalaba dda mukyemugamba ddamulira teyakubira General Gaddafi simu yamukubiranga amasimu jeno yamudiisinganga ttaano tubeere n'emitima
emirungi emitima gye tulina mibi kyoba twelyamu olukwe ezo sente zemulwanira ttaano wange tegena bayamba era just mugenda bagala balaba nga muli awo mu dipo nga temulina nkulaakulanya mwe bataano bange bagala balaba nga muli awo mu dipo nga temulina nkulaakulanya nga temuvuga mbatyemalayo nga temuli mu luxury life boy. Bino bye tuli mwana bya kidongo basajja tubaleke bakole ebyabwe ffe tukole kyaffe tunule eggwanga lyaffe tubaviire. Tano tambuza video no ku buli na Uganda kwa kitukwatako ffenna si bayuti bokka batulyamu olukwe nammwe kenyini abakulu betutenda neffe eno generation yaffe yabayuti wendaba ate nga yuti munnange nga tulyamu olukwe nga kyetulimu kyakukyusa ggwanga na gwe tuleeta muntu waffe avudde mu dipo lwaki tumulyamu olukwe. Kyagulanyi yali abakoze kimwe banirya okyemugamba Kyagulanyi talina buli kimu alina buli kimu asobola liisa famire ye nadda bbali nga talina kyakula naye nga yesetinga dde oyo mwami gwe muliko naye alina buli mu mutima alaba alina naye abantu babonaabona najjayo eddoboozi lyali kubanga mu mubali n'abagamba kanzijje mbalage ekiki kituufu kikiri mu ggwanga lyaffe batuli addazamanya bameeni mwana muzukuke muve mu byekidongo twabagamba ddadda mulira abakozesa temuwulira abo nabo miranga myereere naye ono akabateme n'abagamba nti bassebo tubireke oba esente bazibande bazirya tetubirondoola kubanga we tunaalondoola simanyi kigenda kubanga kikola ki kivaayo. Tutudde ku nsonga za Juliet Zawede ezo nazo zirimu amatenkanyi taata. Jjukira waliwo akatambi akafuluma nga Juliet Zawede nga bali mu kwenyoogera ne Jose Chameleone. Ne wafuluma akatambi nga Juliet Zawede ali mu kwenyoogera ne mukulu Bushoke ono mu TZ. Kakati munnange ekyakubye Omusomaali mu kofini kwe kuba nti yanywedde n'agwa ne yeefukira oba nkyogere bwentyo. Awo nno we wavudde entabwe ey'abatabudde batamala emirundi Junior bafulu figa twala tugende ne balyoka bamulangira awo mirundi Junior n'alyoka alangira Juliet Zawede buli kimu. Akati ono yavuddeyo kubanga alina kyayogera ku nsonga yagamba mbu temumunenya alina ensonga ze lwaki agamba temumunenya. Mwenna abanenya Juliet Zawede kusimanyi yanywegera Chameleone n'anywegera ne Bushoke temumunenya munenye omwenge. Bano abantu abanywa omwenge bantu bange abalungi bwakuyamba nnyo n'abanga teyeefukidde yeekyafuwaza. Kaakati bwakuyamba ng'ebyo tabikoze n'atandika okukola ebintu ng'omukyalo ono byakola obanga ali mu bantu oba biki. Weesuneko gwe mukazi gwe weesuneko. Ndaba olina mu kutiisatiisa abantu nti simanyi ogenda basiba obasibira ki? Ndaba otiisa mulekwa omusiba ki? Alina musango ki? Ebintu biri mu public. Wabadde mu public clips zaafulumye ng'onywegera ono n'onywegera n'oli. Mwagala mujje mu lujjudde abantu baboogereko naye ate bwe baboogerako ne munyiiga internet temugitegeera. Ab'amawulire mwabayita bajje ku mazaalibwa ebyo bye balina okukwata osobole okwogerwako olwo kati ndi mu kusomesa Zawede. Mulwanye nnyo n'okumanyika. Mwali ku Facebook byonna ne mubikola. Juliet Zawede one time nalaba ku clip ng'onywegera mukazi munno bakazi banno actually. Clip gyeri. Ebyo nga tewavaayo noga nti ogenda kusuwinga abantu. Mukola ebintu mwagala abantu babirabe. Mwagala abantu baboogereko. Naye ate baboogerako ate akaliro ne kabayitirirako. Nze n'ekyokukiisinga Chameleone ne Bushoke sikirinaamu buzibu. Abantu balina engeri gye beebuzaamu ng'abantu. Nabagamba wano juzi nti nze mbeera ku ssimu n'omwana gwesanze wano ku TikTok n'omuyita love n'omuyita sweetheart. Wengusanga nkuwa hug nsobola n'okuwa peck. Bwetyo bwe tubuuze ewaffe bwetyo bwe baatukuza. Kati ewa Zawede bayinza okuba nga bamukuza nga ye alina kuwaaki kuwa kiisi ku mumwa. Do you understand? Ate n'okuwa omuntu kiisi ku mumwa it's not a big deal. It is not. Wekibeerera big deal kwa kuyitiriza kukwatirira musajja w'abandi kwekoza ebintu eby'ekisiru oli mu kuwanika amagulu ku musajja kyokka olina omusajja gwe wazze naye. Mudeetinga baaki nga temubaagala. Mwagala ffeemu naye temumanye mugenda kutuuka.
tewala agenda kuwandiikako birungi mpaka zawedde I need you to get this from me omanyi nze ndi w'amazima tebagenda kuwandiikako birungi byokka erinnya lyo ne likolebwa kino kye bayita okukola erinnya mu bubi oba mu bulungi byonna bye wakoze ku birthday yo you are very much bannayuganda babyagadde ensonga laki babyogeddeko ensonga laki oli mu kutrendinga oba kujja ku mazaalibwa ng'oyambadde gomesi zawedde singa tewala akwogerako singa buli omu agamba wagwa singa buli omu agamba oli munaku singa buli omu agamba oli mukadde naye wazze weepaatiisa akateteeko ng'oli smart ka makeup ko ng'oli smart mpaka lwe wakutte ku ccupa n'ova mu mbeera kaakati tugenda kubakolera ki oyo mulekwa muleke waliwo abantu nga kontenti waabwe yooyo kakinga okuva notiisa Jenny tuddamu kwogera ku politics tuddamu kwogera ku bintu ebitrendinga nze mba nabireese nzuke ku makya nsange eggulire nkuleetee neeyabyogedde ojjo nga nti sibyogerako obeera mulalu kati gwe zaawedde Junior n'afuna looyo omutuufu omanyi nze mbagamba amazima ogenda kusasula Junior ogenda kusasula na buli munnayuganda gwe walumiza ng'okiisinga kamiliyoni ate n'okiisinga ne bushoki ojja basobola waliyo ffe nga tuli bafaanisi ba kamiliyoni tukulaba olinga amulumi omutima temutunyiza bamaani mulekeraawo okukozesa ssente bubi nabagamba abagagga bawano si bagagga muli banaku waliwo okuba ne ssente naye ng'oli munaku mu bwongo nga tomanyi na butya bwe wazifuna ninayo mukwano gwange nga Jenize ndi mugagga kimanyi mugagga nanga naye simanyi onafuna ssente kubanga ndi musiru kati zaawedde naawe tugaye nti kyekiti mwogwa temututama no sense ngenda kusiba osibaani nga abakazi bali wano banyize ku bintu by'ekisiru yadde weekoze mwemwe mutuyitisa n'abakadde wano n'otuuka e Uganda ne bagala kiikyo ekikadde kijjeni kyaze nga kyana kito kya juzi ne kubanga muli nnyennyonyi ne mutuuka e Uganda ne mwekoze ebintu eby'ekisiru buli omu agenda okulaba nga jjena alaba naawe bw'otyo bw'oli please ekisinza okusesa asoose mudifendinga n'amala n'amusabula munnange wano wokola ebintu ebitakola ki ebitali birungi abaana tebakulekeramu yadde oyo omukyala mugagga alina ssente be bakyala abakolamu naye munnange abadde nga buli watambula ayambadde omuwa respect ye naye essaawa yakakati nti munnange bagamba nti tokomandinga respect gy'oteewa oba oyagala respect gyewe then omuntu omulala naye akuwe respect naye ate wokola ebintu ebikyamu ng'osuubira nti omuntu ajja kuwa respect ate nga gwe weeyisa bulala wabweru eyo tokisuubirayo so omukyala ono bambi abadde nga mu butuufu nga nawe w'omulaba ayambadde ayina ssente yakolamu kwegamba ng'olaba omuntu ali responsible naye kati kyagaanye era yabiye n'abyonoona byonna bagamba nti kitwala it takes years and years omuntu okukola erinnya naye kitwala katikiti kamu bwe kati odyonoona yo yalyonoonye yabirinyeemu era essaawa yakakati kijja mutwalira bbanga gyekisuubira mbu alikijjayo oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharing liking tukomawo